Okay. Wana mukulikeyo nnyo abali ku ABS TV ku muzeebirozo kansubira atera muri bulungi nnyo. Mwena mnange. Ekintu kiriwo ekityo munawe kitambula. Ogenda ko wali no kimera kaka center no koma no kwachi no yiriba mu bitebirana ne kasuge so of course esabazo no tuba tugenda ko wali mu amabulire agakuteyo wane waffe wane Uganda mawuli chi agabaddewo era machi gesobola kubanga tuwa attention tulabe echi ekiriwo yes of course tujja kubanga ate tubesigana mu kibuga Kampala wenyini wano munanga ate Uganda Police yavuddeyo ate negezaako okulabula abantu naddala bano abakyala ekimpadde bagamba nti abantu bano at times mubegendereze nnyonyonyo mubegendereze bayinza okuba nga ate bayinza kubaviirako obuzibu omuntu ave just najagamba nzina kyadde out of the blue so abantu abo police egamba nti mubegendereze nnyonyonyo bayinza okuba nga bantu bazibu nnyo bayinza obatuusaako obulabe so kasuke tugendeyokeyo tulabe ki ekyabaddeyo. Tusaba nti bw'oba ofuluma ennyumba yo gezaako nnyo okulaba nti amadirisa n'enzigi byonna bigale bulungi era bw'oba olina heavy duty padlocks osobola ozikozesa ze batasobola okumenya amangu ate tusaba nti mubeere nga mulina lights ku nnyumba zammwe oba ku businesses zammwe nti lights zino mubeere nga muziswitchinga on kuva ssaawa 12 paka ssaawa 1 buli lunaku zibenga zisobola okubalaga omuntu bw'aba atambula mu compound oba ng'ali kumpi benga musobola omulaba ate kino kitujjukiza nti bw'oba olina CCTV giteekeko nga waliwo light esobola okukwata ebifaananyi ebirungi omuntu bw'aba atambula kumpi nammwe oba kumpi n'ennyumba yo. Okay. Ezo of course agamulire gabantu naddala abali munaku enkulu zino ate tuba tuvuddeko tugenda ko wali ekitebi munange Sheikh Ndigarwa Ndirangwa munaye ate yavuddeyo nawoninga abantu agamba nze kiyita kulabula abantu agamba nti munaye mukolenge ebiramu byammwe nga temunnafa kuba kiyambako nnyonyonyonyo okuba nti at times oyinza okufa nga tokola kiramu kyo ate neoleeta entalo mu famire yo so eyo nayo katusooke tugendeyoko okulamba kikulu ate mulambe mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu teyebakanga ennaku 3 okujjako ng'ekiraamo kye kiri mitwetwe ate okulamba tekuba kufa niye okulamba kugonjoola bingi okulamba kumalawo bingi okulamba kujjawo bingi abantu obutalamba kibi yensonga obusiraamu bwakubiriza omutonde yenna okulama kubanga kumalawo ebizibu ebyandibadde biyingirawo nabwekityo bulijjo tulambe nga okulamba tekuba kufa nti otidde ogenda kufa ogulambi nabwekityo tulambe okulama kugonjoola bingi tusaba nti bw'oba ofuluma ennyumba. Okay. Ate of course tuba tuvuddeko eyo ate katuli mugundi mu Uganda lya Christmas eno nga wokimanyi ate tuli mu kibuga Kampala of course wotunula business mu kibuga Kampala ekibuga kikyali bize nnyo abanoonya 10 bo bakyanoonyera ddala 10 ate bafuna kiralu saazo ne twogerera ate ne bana abagenda mu byalo munange ebbuguma ekyalidde n'ennyonyonyo bus park buli omwonna ekintu kisibyeko expenses zisandisa ate okulinya waggulu transport fares naye kasooke tugenda tulabe ku kibuga Kampala kiyimiridde kitya. Mayongedde nyingi. Mubadde mugenda sente mmeka luli? Lero tugenda like 20,000 naye kati eri ku 50. Kasoma bangi era egyo emitwe gyonna gininze. Kyogamba okusinziira ku zidi Christmas eziwedde nezisinzeeko mu kukola nate ensu eno Christmas abantu babiguze nnyo dimandi eri waggulu nnyo nga tubeera nti kati omusuubuzi alina okukozesa akakisa kano okuba nti azzaayo kasente oba oliawo omwaka omulamba gwabadde amaze nga afiirwa mufiirwa so ettooke eddene oyinza olifunira kati wakati w'emitwalo 5 n'omusanvu. Gaba loodi yeeyo gaba loodi tuulaawo. Ebisale bye twayongeddemu sinsi 5 byokka okuva emasajja batwalira 15,000 okutuuka eggangu n'ebusawa batwalira 2,000 katwalirawo 5.
Okay, weewaawo awo kumunage amawulire agabadde at least getugamba nti gakyaliko paka sawa ate gakyaliko paka kuba enaku zikyali enaku nkulu kuba tayo munaye kansooke nkomekaawo kansooke ndete ate mukulu sinyameko byoganda bere nga tutwalamuko mu nsiko ebyemizannyo then tukomewo n'emiramwa oba ne programs ezigaddeyo. Nze Senior Michael of Uganda akuweereza akanyomero k'ebyemizannyo mu program Amakya Amalungi. Nkwagaliza Christmas ennungi awamu n'omwaka ogujja ogw'essanyu. Mwekumira ku ABS TV temuvaako. Kwaniriza omulungi gwe nalaba ABS TV program Amakya Amalungi nkubuuzaako nenkubuuza wasuza otya obulamu bukugaba butya mbagaliza Christmas ennungi awamu n'omwaka omujja ogw'emirembe so tulina kuba nga twekuuma Christmas nga tugiyitamu bulungi nnyo abavuga muvuge mpola nammwe abasanyuka musanyuke mu kimanyi waliyo olunaku olw'enkya tosanyuka kubanga weemaliramu ogambe sente zonna zisasanya ngoyinza okugamba olw'enkya teruliiyo tusasanye mpola tubenga ekintu kitukwasaganya omwaka ogujja ogutagenda kubanga mwangu nnyo omwaka ogw'okukola ennyo so tusasanye mpola tukendezeeko abavubuka mwenna abali eyo mumanye nti n'obulwadde gye buli so muyinza okusanyuka ennyo ne muyitawo ne mubanga ate mufuniramu obulwadde obw'enjawulo anjala kubanga mbuzaako abantu ab'enjawulo abalaba ABS Nalongo Jolly Kasanda wali Emijuwe bali kubanga la ABS TV abantu be Kasanda mwenna abantu b'ekikandwa mwebale kubanga mulaba ABS TV abantu be Mubende mbabuuzaako Mami Josamu awo mbagaliza Christmas ennungi abantu b'Ekyetume Mami Martin awo Ekyetume ku kisaawe kwagaliza Christmas ennungi nkono waawo Wantoni Christmas ennungi bagamba mubadde banjawulo nnyo Musoke Vincent kubayita ababiri awo blow Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe so byemizannyo tulina bingi nnyo njala kubanga nkutandikizaako njala kubanga tutandikirako mu tiimu eno eya Fiorentina basobola okubanga bagoba omutendesi waabwe gwe bayita Vincenzo Montera basobola okubanga bamugoba ku weekend oba kuba tiimu eno ya Roma zali golo nyakwemo basobola okubanga bamusikiza mwana mwenzi gwata Giuseppe Lachini yaliko omuzannyi waabwe yabakulira empya gyali 126 so kati gwe balese okubanga abatendeka abenga bongerayo Fiorentina batata performing bulungi lesanga babadde bagenze emipiira 7 atabangula mupira n'ogomo naye omusajja ate kyabadde kyasasudde ebintu kwe kuba goals adde nyakwemu ng'ate balina waka abe batemugaga ne basobola okubanga agoba coach Vincenzo Montera kati nga kyasobola okubanga naye nga omusajja ono ebyafaayo bitonotono abadde naye bamugoba ku ttiimu eno ya Empoli mu mwezi ogwokusatu abadde awo katalina mulimo omusajja ono gwayita Agwesipe so simanyi oba nasobola okubanga abongerayo mu maaso kyakuba nti akabamukomezawo nti wakuba mwana wawaka n'abadde mulungi nnyo alinga Alani Kabonge musajja mulungi nnyo mu kubanga apromotinga ttiimu empya okubanga zijja eri mu Serie B okubanga zeta mu Serie A yasobola okubanga aleta ttiimu nga Sampdoria Chievo kwoteka Brescia kwoteka ttiimu gy'aleta Palermo yasobola okubanga azipromotinga nazita mu Serie A so ayinza okubanga yo likodi etonotono gy'alinanga yo omuntu kati bwekityo ttiimu eno ya Fiorentina gwasobola okubanga ereeta abenga agisikira asikira musajja wata Vincenzo Montera ku bwakochi bwabwe ngavuddeko kaawo asajja wata Said Baga musajja wa Bahrain abasobola bamubaninga emipiira 10 ngatazanya olw'ensonga musajja alaga obusosoze musajja Bahrain olezanya ttiimu ya Hong Kong mu World Cup qualifiers mwezi ogw'Okumi kati FIFA mu kunoonyereza kwabwe basobola okubanga bakizuula nti omusajja ono asaana kubanga abonerezebwa bwekityo bamubonereza emipiira 10 kwoteka ne fine ya mitwalo 236 eza paundi zagenda okuba nga asasula okusobola okubanga bagezaho okulwanyisa obusosoze FIFA omwaka guno gubaberedde muzibu nnyo naddala mu busosoze bwa langi abazanyi bannyo bava basosola abazanyi bannaabwe naddala kisinze nnyo mu ggwanga erya Italy tulaba mu ttiimu ya Brescia Mario Balotelli bamusosola nnyo ate tulabako ne mu Premier League wano eno Sonny bamusosola ku weekend so tubiraba ebintu ebyenjawulo nnyo waliwo n'omupiira gwa Bungereza gwe yali ezannya Zit Montenegro malabikamu obusosoze
obusosoze bwali bungi so olaba nti obusosoze bwadde bungi nnyo ate nga FIFA against that thing so abantu balina okubanga bavaako ne ba actinga mangu nnyo okubanga ekintu ekyo bakirongoosa mangu nnyo abantu tubenga obusosoze bwenga buvugwa mu mupiira tubenga tugenda mu maaso. Agamvuddeho kwira eggulire mu ngeri emu ttiimu ya Roma ne Napoli bali mu kubanga balwanagana baga kubanga omusajja gwata Sid Kolasinac omusajja namba 3 wa ttiimu ne Arsenal omusajja wa kifuba wa kiwago kigambibwa nti omusajja gwata Kian Tierney ayinza okubanga yagenda okubeera namba 3 asooka wa ttiimu ne Arsenal kinsonga lwaki olabanga Sid Kolasinac ye alabanga ayagala okubanga akita abenga agenda mu mwezi ogwa January naye nga Roma yesinga okubanga emwagala yakubanga emutwala ebenga emujja ku ttiimu ne Arsenal mu ngeri emu ttiimu ya Atletico Madrid basobola okubanga bakkiriziganya ne ttiimu ya PSG okubanga batwala busagata Edison Cavani. Edison Cavani myaka 32 endagaano yegera kubanga gwako muguno omwaka bakkiriziganyizza okubanga abegattako mu mwezi ogw'omusanvu so neno ngeweddeko endagaano ya myaka 3 Edison Cavani yomu kubasajja basinga okuba amagolo ndowooza ba strikers era yaabwe babadde bastrika b'amaanyi bakuba amagolo so akubanga ada mu ttiimu ya Atletico Madrid okubanga batebera ku golo. Atletico Madrid yemu ku ttiimu ezibane ba strikers ab'amaanyi so baga kubanga bamutwala eri abenga agezaako okubanga abakubira goal sagwata Edison Cavani mu ngeri emu oba endala ate sagwata Isco atimu ya Madrid yagambye nti emutunda obukadde 40 Chelsea video negambye yakubanga emutwala baga kubanga bamutunda basifunewo space eyo saga baita Christian Eriksen abenga ajja azanyire timu eyo ya timu ya Real Madrid bakubanga mugula mu January sajja yogweta Eriksen atinaye yaganya okubanga endagana yobujja ku timu ya Tottenham Hotspur so abagala Isiko bamutunda Chelsea yevuddeyo negambye jamutwala mu ngeri emu oba endala ate Manchester United bagambye bajja kuwa saga Eric Brandt Haaland emitwalo 20 eja pound buli week singa anaba abegaseeko mani bali kubanga bogerezganya omulenzi ono mabega kawo yajja kone ku training ground ya Manchester United okubanga yetegereza ebitunga ebitambula so bakubanga mutwala mwana mezana akubagola ina gola 28 mpira 2 so mulaba nti kupe buli mupira ateba golo kumpi 2 oba ate mu Champions League ya kulembedda batebine golo 8 akatimba akamanyi Mani bakubanga muleta asikire Romelu Lukaku yasobola okubanga bavaako nagenda mu timu ya Inter Milan mu side ya Tottenham Hotspur Jose Mourinho avuddeyo naga bapiringa ku red card yabasobola okubanga bamusajja kubaita Son Heung-min yasobola okubanga atakolinga so baita Rudiger yagwa wansi nasobola okubanga amukuba eteke mu kifuba abwe bakito amusajja nasobola okubanga mu red card Anthony Taylor na mu red card anekati Mourinho agamba nti gundi Rudiger yalagamu okubanga yaliko kirozi nti yayagaliza munne babenga mu red card lwensonga nti ono yali yekyusa olina atekawo ekifuba kine nga tone bange mukonako so ayagala kubanga red card ejiwaawo Spurs ebenga emukozesa nga abazanya Brighton ku Boxing Day mu ngeri emu oba endala nga Premier League Boxing Day ngagenda okubanga kitambula empira Tottenham Hotspur ja kubanga zanya Brighton Aston Villa ja kubanga zanya timu ya Norwich Bournemouth ja kubanga zanya timu ya Arsenal Chelsea ja kubanga zanya timu ya Southampton Crystal Palace ne West Ham Everton ne Burnley Sheffield United ne Watford Man United ne Newcastle kwotekala Leicester City ja kubanga tukane timu eno ya Liverpool gwe kujja kubanga December 5 ezekiro ku Boxing Day ngakina solo kubanga kitambula kolo lunako olwo nja kubanga nkulagako ku golo ezisinze amaanyi eba ezibadde ennungi omwaka 2017 nga tugumalirizaako zanyi bakuba golo ngenda kubanga nkulaga golo ziri 5 golo namba 5 omusajja gwaleta Harvey Barnes omusajja wa Leicester City agiteba nga bazanya timu ya Sheffield United ate yokuna ya Sterling eyokutano ya Mohamed Salah nga bazanya timu ya Arsenal eyokubiri ya Mivade nga bazanya Bournemouth soka golo yaze mu namba emu ya Timo Pukki Norwich ali ezanya timu ya Newcastle so nya kubanga nkulaga kukoza golo obenga oziraba